ezokuza omulambo kiba kisoose zijja kuza azikolebwa so kitalo ddala munnabitono oyo Grace Ndugwa muganda ffe batata afudde mukama gwajirudde ali mu ggwanga ly'Amerika kitalo nnyo tewali kyakola fenali ekkubo enjawulo ssaawa awo nno nenjala n'okusaasira ku bannayuganda bonna baviiriddwako abantu baabwe mu ngeri enjawulo kitalo nnyo ddala okuba nti tuviiriddwako abantu baffe nga bulijjo saagala balulisa abanaatusanga banaatusanga njala tandika n'akalowoozo kaayo akalowoozo kaalero kaakano kana akalowoozo njala kagende eri bannayuganda mwenna nga sinagenda kukiggula luggi gwe omuzadde ali mu Uganda wasomesa omwana oba tewamusomesa naye ng'omwana wo akufuukidde ekizibu ng'oyagala yeeyimirize waakole nga mwagwa mu katebe ka Yoseti Babuloni abasera mutano wakalizi nsi yeeyita muzeyizedde ensanga bisibe mana peneti omusajja omubbi kafuulu mupya yeeyita mana peneti nyini neyagala twale mwanyi njagala mubeere nnyo abantu abagufu b'amaaso gwe nga tonnakkiriza mwana wo kampuni yonna emutwale agenda akuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga wabuwala njagala osooka omanye omwana ono kampuni kyemutwala omanye weesangibwa erinnya lyayo ba director singa omwana afuna obuzibu ogenda kutandikira luddawa abazadde basinga mujja ne mukomplaining abaana bafunye ebizibu naye nga ne kampuni yennyini yatuta omwana wo togimanyi kati ffe oyagala tukole tutya bali ku social media oba oyagala poliisi etandika etya era obuvunaanyizibwa obwo waddaani ekizibu kye tumanyi bannayuganda baatujja ku rights zaffe gwe omuzadde aliyo nga wakkiriza omwana waagende tomanyi kampuni mwagendedde omwana tomanyi gyali tomanyi kyakola wabula wafuna ekizibu n'olwokotegera n'omwana nga yafunye ekizibu nojja ku social media ffe tukuyambe tutya nga ne kampuni yatoola omwana wo togimanyi nammwe baana bawala bagenda mu biyumba by'Abawarabu ngira bategeeza mulekerawo okuyita mu kadinisa okuyita mu kadinisa ojja kufuna ekizibu nga kampuni togimanyi yakututte nga niyakututte tegitomumanyi kitegeeza automatically oba tolina muntu wagenda atandikira kunoonyerezaako kampuni kye yakututte ate nawo omuzadde bw'obanga omwana afunye obuzibu nga yagenda mu kampuni okwekalakaasa n'okwemulugunya kiri mu tteeka obuyinza bwo balemeraawo okuddawo okutta abaana bammwe nga mulowooza nti abaana be batta si bantu kino ekintu ekigende tuze kitubagamba mune mulowooza ntusanga akagendere kali nti basomba abaana ab'obuwala bajja mu Uganda mu kubalabisa nti bafunira emirimu naye ng'ate babasomba waliwo ekigendero kyokkendeeza enamba y'abantu abali mu Uganda bo baleetemu abanyarwanda baabwe nga bwe baagala ekyo baleme okutegeera ekyokubiri waliwo akatale akatunda ebintu eby'omuwendo ebiri mu mubiri gw'omuntu gezanga ensigo omutima n'ekibumba era ng'abantu abirimu era ye first family oba ye last family nja giyita last family kubanga yesembayo last family nero mu Yoseti Babuloni tabasira mutano wakalekezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe mana peneti omutunzi w'emmwanyi za Uganda mulimu mukoddomu Audrey Lwabogo omusezi ono yatunda ebiwolo n'ensigo n'emitima gy'abantu oyo boyi njagala bere ku vidiyo eno bano bakola kyamaanyi nnyo okutunda abaana bwe n'obbabonyabonya nfunye obutambi bungi nnyo olwaliro kunsinzira ku kyekigenda mu maaso naye nange olumu nemmwa ne ŋŋamba ki ekigenda mu maaso mu Uganda abantu kye batasobola kwekalakaasizaako gwe omuntu nolanga omwana ali ku kizibu naye nga ne kampuni yamututte ogimanyi tosobola genda adde okubirawo enduulu genda okubirawo enduulu weekalakaasi lwakiri weeyambule nakutulaze ku polisi nti weeyambudde naye ng'olaze nti weekalakaasiza social media twogera naye bano abasajja batemu bagamba nti bafunye abaana ne batemu tebaagala kumanya kasita bafuna abaana bammwe so nijja bakubira omulambo gukutakungula abazadde mumaking sure nti mumanya kampuni ezitwala abaana bammwe nammwe mwennyini abaana before nga tonyagala kuyita mu windo kugenda kuyitamu bwe lugenda sooka omanye kampuni kimwepise ojja kufuna obuzibu aleme kusasula osigale ng'oli mu buzibu kati bu video buno bugenze butambula olwaleero naye nange bumazeeko emirembe kansooke mubalageko bumazeeko emirembe omwana ono mulaba bambi nyina ali mu kulaajana oyo nga ndi mutuuze weeruweero mu muluka ogwekatikamu eggombolola katikamu nkuba eri omulanga eri abantu bonna bekikwatako nsaba buyambi bw'omwana wange Rachel Namitala ali mu buwambe amaze emyaka 7 ng'akola niye nga tasasulwa nsaba bwenkanya nkuba omulanga eri gavumenti ne buli muntu yonna wekikwatako maama Nabbanja oli maama nsaba obwenkanya nga bw'olina nsobola ki nkomeza vidiyo eno kasita agambye ku maama Nabbanja wenkomye okutegeera newankubadde mbadde njagala kuyamba mukyalo ono kasita nkwogeddeko naye nga mukitegeere nti gavumenti yennyini yesomba abaana bamwe kati gwe bw'okubira omulanga Nabbanja akuyambe
nga mana peneti yennyini mana peneti yono Museveni mubbiwe mwanyi yose tibahobera otabasira mutana wakazi leta yali bintu bino then banga akolo yakota kota mugalo mode kuba tunacho genda funa au sigena kulwao akonkagadde kangereko kigwalo gishalero ekigwalo gishalero njala kigenderi bana Uganda mwenna buli omu ndenda kusingira ddala abantu bayita abaganda kano akanyomonyomo njagala kakoma olwaleero Boba kutenda okudduka toyita wosula era batumiddeko mwenna abagali abanyumira nyaka nyumino kana ekigweruji beba kutenda okudduka toyita wosula era oleka mwezi nakuzza kubanga bobogo bamusajja muno oleka mwezi nakuzza buli musajja yenna n'omukazi yenna ng'amanyo ina ga kiganda nyenda basa bakantu kamu mulekeraawo okukozesa olulimi oluganda okuwemula mwetemanche mukola nti kunteekateeka ezimu mana peneti yose tibahabulwa utabayisirwa mutabani wakale jinsi yereke muzizedde ensanga bisibiri kwata siniya ebintu byakola bino kwe kutamisa abantu olulimi oluganda okutamisa abantu abaganda ng'akozesa abantu abaganda n'owulira omukazi omukulu abasajja abakulu nga bakozesa olulimi oluganda okuwemula ebigambo ebinene gwe wali omuliddeko bukyangobera kushobera n'olenga amawanga amalala bakozesa ennimi zaabo okuwemula lwaki mukozesa oluganda okuwemula buli muntu atuka okubanga yeetamu kibayita omuntu omuganda tukimanyi nti mana peneti yose tibahabula otabasira mutano wakalekezi ye kyayagala okukola yasooka n'amanya obunafu bw'abaganda akabinja kamu ak'abaganda obunafu bwabwe nga windows ekisooka ntono ekyokuli baagala nnyo ebiyise ekyokusatu baagala nnyo esente era naye akyogera nti omuganda kasita omuwa ssente oba omaze asobola okulya munno olukwe ate nga kikulu abantu abali ku social media bonna basinga okuwemula amanya balina ga kiganda bavumira mu luganda lwaki tebawumula mu nnimi endala sooka weebuuze ennimi endala tezina bigambo bisobola kuwemula ekyo nga nkivuddeko n'otunuulira amawanga gonna agali mu Buganda gali olova gagenda mu mawanga 40 temuli muntu n'omu avaayo kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mvumira mu lulimi lwe waabwe era bano abaganda ababuyabuya abatooletoole abaagala obuwogo olw'okuba tebasobola kukola baavu mponga byoya bebawa ensimbi n'alumba omwana wa Nambi n'amuvuma n'amwogoloza ne weebuuza kiki ekigenda maaso era w'osanga abaganda abamu be bali mu kulya mu Muganda munnaabwe olukwe omusajja omunoza n'akubuuza what went wrong with the Baganda who are going against their fellow Muganda Robert Kyagulanyi Ssentamu who are those Baganda who are chasing their fellow Baganda on land nenga ate bano tukimanyi bulungi babakozesa bukozesa okuba obugo okuba abantu ku ttaka kubanga baagalaganda abaganda bagoba bantu ku ttaka ogenda okukebera amanya ng'amanya gano si bantu baganda bakozesa amanya ga kiganda Museveni kyeyamanya tweyita amanya g'ekiganda tuyiga oluganda tuyiga ebikolwa byabwe ate byennyini tubikozese okubakubisa ebintu bye bakola kati kye bali mu kukola n'osanga omukazi omukulu ali mu kuwemula ebigambo ebinene teryamusiba amunenyako gwasiba n'osanga omusajja omukulu alina amanya ga kiganda avuma abaganda agoba abaganda ku ttaka ali mu kutugunya abaganda banne ali mu kutta baganda banne ne weewunya kyegenda maaso kino kirina okukoma abaganda mwenna abakyalina empeka emera nga muli mu Buganda buli mu diaspora mutandika okwexercisinga rights zammwe oba obuyinza bwammwe omuntu addamu okukozesa olulimi oluganda ng'awemula mumuyinako obuvunaanyizibwa bw'abasse Muganda atuuye ng'obudde bukyali mulekerawo okwonoona olulimi oluganda n'okwonoona amanya amaganda nga mukoleramu ebikola ebyambyone mwe musinga okulya enkwe tugenda obbazula nga temuli baganda mwe musinga okutugunya baganda bannammwe tugenda obbazula nga semuli baganda tugenda okunoonyeza abantu abagoba ku mataka bayita baganda naye nga si baganda balina ebakolera kiki ekyabatuukako mulowooza munaagenda ne Last Family ng'egenze kikibuzo munaagenda ne Last Family ng'egenze temujja kgenda nayo kati mweddeko tukoyo tuswaza ekyo kimaze era ekigulalugi nkifundikidde ngenze ku video eyandeese era kansooke mu koweri erimu mujjukira bulungi nnyo kitaffe omwami eyakonebwa amakaage eruweero omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agendayo omukulu ono ne bamuwa essuubi naye poliisi ne gavumenti olw'okuba nti omwami ono eyeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda amanya g'amatuufu ye Seviyumba y'ono musajja ono
muka video kano oyo yo bayisewo bati ekimegeredde talinawo wadde akayiiko k'ettaka olwo abeerewa mateeka nti mateeka aligagula ebyo naye nali ndi muntu mulamu kati oyeyita Sula Sserunjogi nenga amanya gage kinyanda esevyumva kati sevyumba yatwala ettaka lya mukulu mugambwa ennyumba n'agikoona bw'amala gikoona yagenda okulaba nga tekimumalidde ng'akimanyi nti last family egenda kyokka n'addira mukulu mugambwa n'amulondola mukulu mugambwa yaweebwa butwa ali mu nnaku ze ezisembayo omusajja atwagenda kufa lwa ttaka naye tagenda kufa yekka kubanga ne family ye bagenda ginoonya bagenda kutta omukoomu yoyo mukulu essaawa zino embeera gy'alimu musajja wattu musajja muganda amutta ye Sevyumva naye nga yeeyita Sula Sserunjogi atta mugambwa yenna nnyina ettaka baamuwa obutwa omusajja ate baamulolamu obutwa abakazi bagakoonye abaana bali mu dduka ali mu nnaku ze ezisembayo agenda kufa uyo musajja muganda amutta munyarwanda omunyarwanda atta omuganda teri ayogera naye kati ono musajja tuse nze waliwo empuliranga ebintu bino waliwo ekintu ekikyo n'owuliranga ekintu kyagala kutuga mu bulago ofoveewo Sevyumba eyeeyita Sula Sserunjogi atta mugambwa omusajja omuganda gwe yasanga ku ttaka lye nga n'abaana boona essaawa zino ali ku kitanda gwe bawadde obutwa agenda kufa oli ayagala ttaka ate nga kino badde bakikola okumala ebbanga ddene nnyo kati last family bano ba agenti bammwe nammwe kennyini kyemugenda otuusa ku baganda abaganda bagenda tuuka okuba nga beerwanako nga tekyali muntu akola ki nga tekyali muntu abayimiriza kati ono mukulu yoyo omusajja gwe bakolera ennyumba Lutamagozi Semakula n'agendayo Kyagulanyi n'agendayo bambi baamunoonya era ne bamutuusaako obula bamuwa obutwa uyo bambi agenda kufa naye n'abaana balirira ku nsiko essaawa zino uyo musajja essaawa ne bagenda mubika nti afudde naye nga amusse yaani amusse yeeyita Sula Sserunjogi naye nga amanya g'amatuufu amekusifu bamuyita Sevyumva yasse omusajja omuganda ku ttaka eririye ono si yekka abantu bangi bali mu kuttibwa mu Buganda naye nga teri muntu yenna anyega njala mujjukira Robert Kyagulanyi Ssentabbula yagenda Luweero okugenda okulaba omusajja ono nga bamukonedde ennyumba bambi baamunoonya ne bamuwa obutwa uyo omusajja agenda kufa ttaka lye limutta amutta ye Sevyumba naye yeeyita Sula Sserunjogi kamubaddizeemu yeeyita Sula Sserunjogi uyo omusajja bambi kamubaddizeemu ttaka lye limussa uyo omulaba bambi ali ku kitanda ttaka lye limussa n'abaana be babanoonya omukuumi bagala batta uyo abaana be babanoonya omukuumi bagala kubatta ttaka lye limussa ono yamutta oyo Sevyumva yeeyita Sula Sserunjogi musajja munyarwanda mateeka aligagula ebyo naye nali ndi muntu mulamu bwe bayiga Oluganda baamala bo kati kusalawo kutta Baganda kati eno message njagala egenda erimu enna bannayuganda bali mu Uganda era njagala buli agawumbidde agaggule gye tunaakoma okusirika ku byalo byaffe ng'omunyarwanda atta omuganda atta omusoga atta omukyoli atta omulango atta omunyulo atta omutoolo nga tetubakozeeko revenge bajja kafuula kamanyiiro akasumagiza eyeyalira batutte nga tetubaddiza wallayi nkulayirira mugenda tandika okufuna resistance okuva mu bannayuganda buli munyarwanda leetibwa mu kutta mu munnayuganda nammwe tugenda bakyukira tubakoleko ng'obuyinza bwolagira ono mukulu bw'afa n'abaana mutandise obanoonya mu batto lw'ettaka mwajja n'ettaka mwalijja luddawa kati video entuufu etandise mukama bonoba ofudde akuumuza mirembe ntegezeddwako ne mu famire y'omugenzi Hajji Nasser Ntegese Bagala waliwo omwana yafudde era ne bawadde buwe butwa yafudde waliwo omukulu alina ekizimbe mu katale k'ewandegeya omukulu musajja muganda nga okayanira ekizimbe n'abasajja banywanda mu katale k'ewandegeya nfunyeeko information ne bantegeeza nti weegendereze nnyo bakuwadde ebbanga lya mwezi gumu bw'otakkiriza ssente ze bakuwa ogenda kuba ofudde ekizimbe bakitwale kano mujja kasalamu gye bujja kumunawula nti waliwo omusajja omukulu yafudde mu Wandegeya ng'abadde akana ekizimbe ku bizimbe byonna buli katale k'ewandegeyawo kya flat
mujja kaje mukanzi mukateke ku social media nga namuwoninga mulawula wala mugaga wandege yafudde go basse ninga muserwa kizimbe mujja tegera kibayita information entufu ekyo nkimaze katingize ku information entufu tandike kansubirenti abasumba bonna batuse mu abalina amachachi mu Buganda bonna balokole mbagala kuno era ntandise bwenti era njagala Anita Amongi oje ku video eno ngabe tugamba nti omuze mbi gufira ku mugumba kitukiridde bulungi nnyo buli mubbi yenna yefubitise mu ggwanga Uganda afuuse mubbi era singa tubali n'ensi nga mateeka gakola essaawa zino omukyala gwe bayita Anita Amongi Mambitanga ntulege yandibadde ali mu kkomera yenyigidde mbubbi obw'ekika ekyawaggulu buli ku international level emirundi ebiri yenyigidde mbubbi obw'okubba emmotoka ekika kya Mercedes Benz S500 okuva mu ggwanga ery'Ebungereza ne yenyigira mu kufera eggwanga ensimbi eziwera emitwalo 5,412 eza pound ezaguze emmotoka eno bwe bumbi bubiri mu emitwalo mu bumbi bubiri mu bukadde 8 omukyalo n'alina okuwanga akwatibwa kyaze kitya tuze tubagamba nti government ababbe basinga bakulu abambala amasuuti ne tulowooza nti tebalina ki si babbi bano ono mukyala yenyigidde mu bubbi bw'emmotoka emmotoka gye baaguze gye mwategeddeko ekika kya Mercedes Benz S500 nabalaze omuwendo gwegula nga bogenda ku internet ku Google Moses nogisearchinga egula emitwalo 11 bozijja mu Uganda zitewura na bukadde 5 omukyalo ono munnange yenga ye yayita speaker alina akakiiko akamukolera emirimu gye ndala n'okugula ebintu omukulu ono yategezeddwako akakiiko kano nti munnange matamu speaker emmotoka eno gy'ogenda okuteekamu ssente nnyingi emmotoka teri worth ssente zino ate n'ekikulu emmotoka eno bwe tuba twagigula emmotoka eno tulina kuyita mu Spear Motors kubanga Spear Motors eyamukulu wava muno yalina olukusa olutunda emmotoka eza Benz n'ozikola service n'okutunda spare parts waazo omukyala Anita Amongi ono bano bekiruse procurement committee eyiye ebadde mukolera emirimu gino bwe yamugambye ku nsonga zino omubbi ono mukyala Sadolin Mama Bitanga speaker Anita Amongi kye yakoze eky'obuswavu kwegoba committee eya procurement emukolera emirimu gye ng'agamba yabadde tekyamukolera mulimu emudiisa bwodiisa bwetyo Anita Amongi olw'amaze okugoba procurement team ebadde mukolera emirimu gye ng'amaze omuwabula nti emmotoka gye babula teri makubo matuufu mmotoka nzibe n'essente gye baazigambye enkyamu ate nga tebasobola kugula mmotoka eno nga tebamaze kwebuuza na kuyita mukulu wava muno Godin wa Spear Motors nga yayina yekka mu East Africa rights ezitunda Benz n'okuzijjanja banozikola ku ki services omukyala ono mama Lususu Sadolin Paint Mama Bitanga bwe yategedde ku mawulire gano olw'okuba nti yabadde mu bubbi buno n'agoba procurement team n'agigobawo n'agigamba temujja kukola ng'ate nze mbalagidde n'abagoba kiyakoze ng'afuna bamafia abali mu parliament nga batandika okugoba ku mpapula zino ez'okuleeta emmotoka eno gye babbye ng'emmotoka etuuka mu Uganda kumbe emmotoka bagibbe mu ggwanga lya Bungereza era ng'erimu tracking device mpaka lwe bagitrackinze ng'eri Uganda lwakuba nti babuzabuza ng'abafuka bana abakyabubuzabuza ne mujja kulya Interpol ng'ekimya omuntu awo ng'emutwala n'emmotoka yo nga wetwogerera essaawa zino Anita Amongi tiimu yagigobye eya procurement ng'emaze okumukakasa nti ebintu badde bakola bikyamu emmotoka eno badde balina kwebuuza ku mukulu wava muno oba okumugamba twagala kugula mmotoka eno nababulira ekituufu wabula ebintu bino bwe Anita Amongi byabitegeera bano abasajja ababbi basooka ne bagenda e Dubai ne bakola empapula eziraga nti emmotoka eri legit bwe bakomawo bamala okutegeera nti ebintu bino bikyamu ne batukira mukulu wava muno abakolere ku paperwork omutuufu alaga nti emmotoka ntuufu wava muno abagamba sisobola kukola paperwork wa mmotoka eno olw'ensonga nze sole distributor wa Benz mu Uganda so sisobola kubanga ngenda kola ku mpapula zino nga ku online silaba ko transaction ya motoka eno gyavudde ate nga nze n'obuvunanyizibwa obw'okutunda n'okugula emmotoka za Benz mu Uganda kino olw'okuba nti babbi Anita Amongi yabalegidde bagende mu maaso n'okugula emmotoka eno era ne basasula ensimbi ezo naye nga ekituufu kiri nti Anita Amongi yenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomusolo ng'emmotoka egula emitwalo 10 mu 100 mu 100 ye ne bagigula emitwalo 5,412 eza sente eza paundi era emmotoka eno mujja tuwulira ebinaabifuddeyo olw'ensonga nti emmotoka ne babbye enzibe nti omukyalo n'ategedde era n'agoba procurement committee team ye ng'alowooza nti ensi tegenda tegeera kale nga nabo gisimufungize Anita Amongi wetaga kukwatibwa osibibwe olw'obubbi obuffere n'obukumpanya nti naawe gw'omu ku bantu abatawabulwa nti abasajja bakola ne baga nti emmotoka omuntu alina otuwa information n'okutubulya emmotoka eno nabiki ebigikwatako wava muno
tetusobola kugula motoka ya Benz mu Uganda nga omuntu tagimanyiiko kyewakoze n'ogamba tebikwatako tiimu n'ogigoba kumbe wenyigidde mbubbi obw'ensimbi zino nga ne motoka yennyini gye bakugulidde nayo nzibe so mama Sadolini Lususu Bitanga wosana kukwata osibiwe nga najisi mufungize olw'ensonga nawe ofuuse kagumba wegoge mu ggwanga lya Uganda okitegedde bulungi kati nno awo nno sigenda kulwawo okujjako ogenda ku security alert gye nnina olwaliro ndyoke ngende ku bintu ebirala ebiddako. Alright, kansubira nti Yoseri tiyahabulwa lutabaisiro mutano wa karekezi sera mzezere sanga bisibe lukwata senior mana penalty kofedira otuse kuno bwemba mukole ekintu kyonna moyo mwongere ku nga amanyage mana penalty kubanga amanyage nyini yage wadde fe tuliwo kuwa amanyago nagajjuza so mukulu mana penalty kansubira nti kuno kwoli ku video eya leero munnange nali nabadde ntudde wano mujjukira nze agange gansanga wano ningakola ko research nengazuula nti matuufu ebyantukako mwabimanya bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka guli ogwaggwa era njagala tegeeza Museveni nti enteekateeka ey'okubiri gye wategese eri obulamu bwange information nagifunyira gye nzije ntegeeze public nga nabo gisimufungize naye bifo nga sinagendeyo njala kutegeeza bwasindika batamanya ngambawo buli kintu kyonna ekyali mu kunkwata nakimanya baani abakirimu era sendebekazi wateekamu na buli kimu nenfuna bannamawulire bali ku international level ku company ez'amaanyi nga bagala kunjja ku interview nengamba no not at this moment nja kulindako nga maze osetula ebigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegeere nti ebintu by'okola byonna tubitegeera ono omwami ye first secretary owa embassy eya Uganda mu Ankara bamuyita Joseph Barije yono ye coordinatinga okunkwata omulundi ogusooka oba okunkidnappinga yo Joseph Barije ekifaananyi mu kikube mu kitimbe ye first secretary wa embassy ya Uganda mu Take mu Ankara mu Joseph Barije ono yali coordinator mu nsonga zino zonna nolwe twogera Museveni yamu coordinating second attempt y'okunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolaganamu n'akakiiko ka NRM akali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana abantu bengendo babulya so mukulu Joseph Barije emirimu gyo gyokola ensi egimanyi njala bagamba mumulooza nti ensi bwe beesiisa abantu bategeera. To prove you wrong, mukulu mana penalty Yoseri tibahabula otabasira mutano wa karekezi. Eno kadi ogiraba. Nkulaga ko sample sigenda kulaga byonna. Eyo company ogiraba bagita Al Jazeera. Eyo company ogiraba sigenda kusembeza manya njala kulisa ku mulisa boti. Bagita Al Jazeera ogiraba. Kitongole kyansi yonna ekyamawulire. Ono emukuba director bakola investigations. Namufuna dda nafuna wa BBC no wa CNN. Obabu oli who was behind my kidnap era kati njala kutegeeza Steve Nagano bawa interview olw'ensonga nti information yo nanjirina saagala gibwa at this particular moment nine za Al Jazeera neza CNN na BBC buli kimu kirina kati mukulu gwe tewategeera ati namanya ani ya coordinating ankulaza oli musajjawo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati gwe wataddemu coordinating kuba nti basasini bo be bagenda coordinating ayo olw'amata Joseph Barije yagenda coordinating kati ekyo nga nkimaze nkulaze nti ebintu byonna byatuukawo biri well set biri organized mbina biri documented kati mulio kuba mwayika Windows mulowooza muosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality kyekizibu kya mbwongo mulowooza buli kimu kisoboka tekyakumalira go diyo we yayika gye wateeka mu kande basatu bwa $1 oyagala okunzita n'olwalira okumya ku table ku Tuesday wayina meeting ne mukkiriziganya ne first family mwakkiriziganya gwe first family yo gwe kennyini muhoozi Museveni Janet Odrek Lwabwogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne muteesa okuddamu okunkwata oba okunzita kati ntandise bwenti ngero kitegere kati mukulu mana penalty bwe yibange emyaka gikubidde akatambala nga Windows zaayika weewumuzeeko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukulu mana penalty wetereze enensi sikuleka nensi kola your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukola nga ate mbaza okufuna information yo nangenda jikuyaga bwe yabadde so mukulu mana penalty tuza ko engala byo wansi tuza olubengolo wansi tuza ko butasoma bo wansi tuza ko cow mentality yo wansi meeting ya yabadde bweti ku lunaku olwokubiri
mana penalty yoseriti bahabura tabasira mtano wakale jensera tamzezide sanga bisibe ngaita meeting bwaita meet yale taina jita na ye Janet Kemba bazimama assassini yabutadde ku pressure namugamba buli chetu planning acho no mvubuka akikuba na achiwa tubade tulina time tuka mugomukanga tukisizo obukulembeze bat kiganyirwa mvubukoya the same applies to Audrey Lwabogo musese namugamba ekintu kyekimu muhozi kanyirogaba muhozi laga lukwata si junior namugamba tata tulina ekizibu ky'omwana oyo omwana uje tugenda okukola kyonna akimanyira akiyiwa tugenda kukola ki the same applies to Natasha na kuwoninga oli luzira wagula ettaka ne luzira watandise okusengula abantu ku byalo ne kiyama n'omukwatira mu wamala n'omuta Natasha na kuwoninga ne kugamba pa ku bantu b'emitiyana waze kuberuzira the same watudde mu meeting yagala okunzita na kuwoninga omulundi ogusembayo olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe na kugamba oli muwala muganda naye oganye okutegeera naye olwokuba nti bakuzala mu nte nkazina kaumenta naye ko mentality y'onfu ngenda ku exposing omwana guwazaala first born ogwa muzaalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya nkuwoninga omulundi ogusembayo genda mpola ku bantu ba Uganda oli mwana muwala oli nvandiirwa wandibadde weesonyiwa banna Uganda beruzirayo wali kitintale oli mu kutulugunya obugoba ku ttaka osenze ekyalo kiramba niyo osuubira ekyalo ky'osenda amini teyaliwo bote teyaliwo baaliwo kati genda mpola ku lwokubiri oluwedde ku ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi last family yatuula era nga ekubirizibwa Yoseti bahabura otabasira mutulanawo kaziseera tamana penalty meeting eno yatandika ku ssaawa 2 neggwa ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebyateesebwako yalimu mana penalty kennyini Yoseti bahabura otabasira mutulanawo akalekezi mwalimu Janet Kemba mwalimu Audrey Lwabogo musezi muhozi kanyirugaba muhozi laga lukwata junior Natasha Patience Lwabogo bwepo ne Charles Peter Mayiga wasanya ku simu ngali ku conference call Chichi ekyali kituyita ekigendera ekitufu kya meeting eno bagiyita the last attempt to kill or to kidnap Lumbuye Fred Kajibu is talking right now to the congregations as we speak right now. Yoseri yagamba nti tulina okukola olumba olusembayo ku muvubuka olwo kubanga atufukidde stumbling block buli kyetukola kino mu plani zaffe. Era ono atulemesezza okujjawo obulamu bwa Mutebi atulemesezza okukyusa obukulembeze nga ne muhozi project yennyini agitaddemu eggere buli kyonna kye tukozaako okukola okukendeeza ku namba y'abantu ne bizinensi zonna mu Uganda omuvubuka ono atulemesezza olwokuba nti awa amawulire amatuufu ate nga ffe tetulina kufuna information ate tusobola gifuna kubanga nekusifu nnyo n'agamba nga bwe kiri tugenda kukola last attempt okukidnappinga oba okutta omuntu ono omuleeta nga nenda bwe gisimufungize mukulu ndooza ebyokukola ndibadde ofuna bingi nnyo kubanga nze kati sikyatya nasala leerwe sikyatya kijja kubanga eyatya okufa yasigala mu nda ya nnyina wagambye bwoti wagambye tetulina kintu kyonna kye tusobola kukola ng'omukulu ono w'omuntu omuhanga ali muki ali ku live ku Facebook ayogera bwe baga nti w'omuntu omuhanga baga nti omusajja alina omutwe omunene naye nze sikisufa kubanga lwolindabako ojja kutya kubanga sisobola kulabikira ate sisobola nakutunira kubanga toli muntu wakutundwako toyotakutundwako wagambye mulina okukola ekisoboka kyonna okuba nti omusajja ono attibwa gwe muliro gusembayo era noyita meeting yabadde mu batabani bokka n'ogamba nti omuntu otumwagala nga mufu kubanga bwe batavuddeewo tewali kye tugenda kukola nfuuse ekizibu omuziziko eri famire yo n'ebigendera byamu byonna era n'ogamba tutaddemu billions and billions of money tuganya ofuna omuvubuka ono nga batuliddeko ssente mpaka nakati atulimye okufuna naye ku guno omulundi tagenda tulema olw'okuba nti yabadde ya famire nga muze sola kufuna message nagifunya mukulu wasanya alaji Charles Peter Mayiga kalori wasanya gamulengejja ku simu yagambye bwati yagambye His Excellency I'm very sorry to attend this meeting but I'm very sad to say that each and every plan we had failed because of this man Lumbuye. Whoever comes on Sunday and expose each and every move which I'm trying to do in the line of my duties. So please, can you help me for the last time and attempt to get this boy to be killed or kidnapped, bring alive in Uganda? Wasanya yagambye bwati yagambye nti munansonyiwa ndi munakuwavu nnyo okumpita mu meeting eno olw'okuba nti ebintu byonna bye twapulaninga mu budde omukulu oyo gwe bayita Lumbuye anemesezza buli kimu buli lwa Sande akeera n'ankalakata n'ayogera buli kigambo kyonna ne pulani zonna ze twagala okukola ne kiba nga kinfuukidde kizibu nnyo okuba nga ntuukiza obuvunaanyizibwa bwenneeyamu okuba nga mbukola okutuukiriza ekigendera ky'okugjawo kabaka n'okujja Obuganda bwe kimu kikyankalanya nti omukulu ono alinga abeera mu Bulange oba aliko emizimu tetumanye oyo bwe yamaze okwogera bw'atyo ne bagenda mu nsonga ne bagamba bati mu mission eno kennyini
Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwajjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo 7 ejja dola ejabaweereddwa bagenda kujja abanyarwanda batano ku ndwe yasindise abanyarwanda era mission eno teyabaddemu abantu be yasoko kuwa ensimbi muno mulimu Balamu Gahara mulimu Frank Gashumba mwalimu ne Muhammad Nsereko Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategezeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks, the information might leak, but you didn't involve those look fruits. What happened again? I've got the information, now I'm here to what? To expose you. No gamba kosindika abanyarwanda batano ngo bawadde emitwalo 7 ejja dola nga bagenda coordinating wa ono mwami Gwembalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mu Ttake ono mwami bamuyita Joseph Balije ye first secretary ali kwembasi ya Ttake era singamba ke kizibu kyonna abantu balina okukwatibwa yono mukulu gubayita Joseph Balije akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba muino mukwata Muhammad Nsereko muino kwata Balamu Gahara bana basigadde bomanyiddwa nti bo balina okuba nti bakimanyiko bulungi nnyo tugenze maaso bamafia abatano byasindise yagambye nti bamafia bagenda kubakolera wamu n'ekitongole kya CMI ne ESO abatamanyi ESO mwe kibayita External Security Organization bano baketera ebweru w'eggwanga Uganda bano bakolagana nnyo n'abantu mu diaspora babagala okukola emirimu gyabwe teyakomye okunabagamba tugenda kukozesa ne bamafia oba abantu bebasubira okufuna wano wendi basoke banoonye nenga bagenda soka kozesa NRM agents wano okuba nti bantrackinga wenjagala okubagambira buli gwe basindise genda tracking ennyoko kuba sirimu wangu wako tracking olw'ensonga si kyalina kyentya ate luli kye mwali mmanyi nti mukutte embuzi kumbe mwakwata njovu enjovu ne bwegenda mu TV ensi egitegera nti TV yagudde kati mujje mpola yo seeri tibahabula tubasira mutano wakale ensire temuzizidde ensanga bisibe mana penalty yagambye bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleeta omwami oyo nga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mwetaaga omulaba akoze eddibu ddene nnyo ku ggwanga ne ku bizibu bye nnina wano n'okuba nti alemesezza ebintu bingi nnyo okubanga bituukirira bye nandiyagadde bikome so njagala omwami ono bamuleete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkooye okuba nti omwami ono antuula ku nfeete ng'akozesa social media ngezezaako okwakinga page ze ne bazitwala naye alemeddeko bw'atyo bwe yagambye n'agamba ngenda kweyambisa abantu bano abatano b'ensindika n'okweyambisa abantu be nnaafuna eyo mu nsi mwali be tuyita abantu abali ku ground ba mafia ne ba NRM okuba nti bantrackinga n'okunfindinga bwepo ne tiimu ene-executinga oba okutuukiriza ekikolwa kino eneeba ezze oluvannyuma gurupu eno ejja kubayo abantu batano abagenda otuukiriza mission eno era omukulu ono mana penalty yoseti bahalota basala mutano wakale zensiera yita nsanga bisibe mzizide yagenze maso n'agamba ng'akagudde ku ddoboozi kino kirina okukolebwa kiggwe omulundi ogusembayo saagala kuddamu okuwulira ku muvubuka oyo wadde okuwulira ekigambo ekimuvamu ku social media kati mukulu gwe nga bw'olina obuyinza era ku nsi kuno olw'okuba nti otta mukulu mana penalty yoseti bahalota basala mutano wakale gwe nga bw'olina obuyinza obutta eno le second attempt gye wakoze nesereze wawaddeyo nze ngamba zibanjeyo ng'obudde bukyali nkulaze nekutegeeza kye kigenda maaso goyinza okulooza nti nkyali oli gwe wakwata kati siri ndi mulala nnyo ate sikyatiisibwatiisibwa kati ngenze maaso nkyabawa information yagenze maaso yose n'ayongerako oti nti ne muhoozi project yennyini gye tutaddemu ensimbi empya n'enkadde okutunda ekiwongole kino ekyagaanya olw'omuvubuka ono okuvaayo okuba nti yeexposinza kuddita plan ze tuba tulina na buli kimu kyonna muhoozi kyagezaako okukola era kyovula abantu omukulu ntumusindike bweri w'eggwanga agezeeko okuba ng'ayogera n'abakulembeze olw'okulaga bannayuganda ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda bwagenda ne yeesiige vvu teyategeera kikiyendera kikyaba kya mututu olw'ensonga ne babagenza okukyalira bennyini bafuna bifaananyi naye oluva nga bageya nti eyi ate kati gy'onazza azze kukola kikino ki bwali obaddekawo Museveni ng'otunda ejje evvundu ezize naye ng'ejje eryo buli gw'oliguza n'alinyanyambwata n'egifu ye gw'oliguza alikwata mu ngalo n'alinyanyambwata naye olumala oddinyanyambwati agajizize kati mutabani wo gyewakamusindika sofa yabaddeko ne Kenya recently naye nozalabye engeri Uhuru gye yamubuuzizzaamu ebyayogeddwa ng'avuddewo bimanyi tubimanyi kubanga otunda giziriza gifu bwe yagenze n'ayitako ne South Africa ebifaananyi tebinafulumira South Africa era yavuddeyo nga kyekimu bwe yagenda mu Egypt gye yasomera n'agole bamugoba era bagamba kino kibatuleetedde kuga ekintu ky'otunda kifu ne muhoozi project yennyini kiganye muli mu kusasula bantu kutambuza ekiki n'ekikolaze kiganye tugenze maaso
ebigambo byamazo byogera omukulu ono yo seriti bahaburo tabasema nto mwaka lechezi ngenda maso munindeko nasindika abasajja be batano beyesiga bayinza okuba ngatoka lunaku lwanca batano du banyalwanda bebagenda okujano okukolagana abawano basobola okuba nti bayiganze kenyini kabwa kwogera naye njera kugamba nti lweyagaliza mukakitawo bisere bisinga lutanyoko kati njera kugamba mukulu mana penalty tebakulyanga sente zo n'ekinusu nti okyalina kyosobola okuddamu okunkola wano wentudde exchange gye wali ogenda okukola munze nayo wali ogenda okukyusiriza munze nawo baabuuka badduka kati kintu kyoyagala okukola tubalinze wano kuba batuuka wano nkyabalinza okuba balinnya ekiro kyale kuba sente wazibawadde information bazogifuna olina nakola profiling yasooka yonna buli kimu nkirina zonna ziri set file zonna ziri set sindikaana abanyalwanda bo anti babeera ne visa nnaku 7 ku 10 bajje mbalinze totawana budde eno second attempt giwakoze tutawana neserize mitwalo 7 simanyi yana kunzita gendo nyo butofe boboya Uganda ogikoye ngolire kutulidde tuwo buyinza bafikote twalo ndabu tonba ndo kyogera ali tojja kungana kwogera tojja nja kwogera mpaka nero munanzika munkebera nko bankyayogera ekyo mala biseera mu bantu bagenda okwogera ku internet nja kwogera mpaka nga internet nyini yagijjeko ate nibona agijjeko tujja funa the way of communication other way of communication tuogere mukulu mana penalty do you copy sa mana penalty yose kibabura tabasera mutano wa kadezi do you copy buli kimu kirina wano olede information abazoji sasanya dda yafuniddwa dda abantu bategere gwe sindike embuzi zo wano ojja kuli omuziki memo siri wala nnyo omuloza buli muntu wakuttiwa mutefa mutwale all right awo no nvuddewo ngenze mu maaso ebadde security ku side yange ndabagaye mutagingire ba pastor babere ku video eno bonna ba pastor baganja babere ku video eno kali ngenze maaso ngaba mwatunudde ne mulaba onaku regulo mawulire benda ku ezibadde ziyisaawo omusajja bana basajja obo entegera bya lunaku ki simanyi Museveni yaloza fe tuli basiro nnyo to the extent tutusobola kumanya ba agent be bana Uganda tebalina sente za kulya tebalina sente zigula mafuta zigula sabuni zigula ki ngana abasinga business baziggadde olwokuba nti alina ba agent be betuyite bikabada nga muno mundu omukulu gubayita Bitatule ono alina oluganda ku Janet era nga business ezisinga obungi azikolera Janet ennaku ezo omukulu ono yavayo n'agamba nti batwala ebintu bye banka zibitwala banka size zitwala akakodyo kali kati Bitatule ono sente za gavumenti ezisinga obungi zibbiddwa bazimuwa n'ayizinvestingamu kati olwokuba pressure ebayitiriddeko bana abasajja bagenda mu banka ne beewola sente ne basinga ebizimbe bino nti banka ne betwala ebizimbe bino tabana loss era ne mbuga mugera twakinga sente ziyabba temusobola zisanga kati olwokuba nti yakuba mulante batunda ebizimbe bye bayite babitunda nedda banka ne bitwala kubanga ali embanja olw'ensimbi zali amaze okujjayo okuwoza mu okutukuza kati nakuba mulanga ba ne bazanya akazanyo kabwe ne banka ne ba blockers okukiteka mawule publishing nti aine banja ayagala musasule teri ali banja bagala kubba yose litibahabulwa tabasula mutano wakati nsiyareta mana penalty yose litibahabulwa yenyini ne mukyala mama assassin Janet Kembabazi baragidde Bank of Uganda etaina Bank of Governor okuwa okunonya obukadde 10 obwa dola bazuwe mukulu Bitatule ono mbu asobole okusasula amabanja agambanjibwa mujjukire mbagambi Bitatule ye Janet era nga ne properties ono zisingiza Bitatule za Janet okulagira babanonye milioni 10 zino bapwe Bitatule sente bagala kubanzi Bitatule talina mubanja kubanga mukozi wa state era sente zino byagaba muyambi bazifune bazimuwe asoke ajyo amabanja agambanjibwa nenga mbazijukiza ono Bitatule yomu kuba agent ba Museveni abanyalwanda bali mu ggwanga abalina sente zitalina alina esawa zino nga ne properties ezisinga obungi mu Buganda mu Uganda Kampala za musajja ono bulungi nnyo nenga mu disguise business akola za Museveni nye Janet Kembabazi mwebuzabuza nga bafuka bana aba baza tutegeera bana Uganda tebana sente za kusasula school fees wadde mmere ne eno first family oba last family yasazeewo bakwate ensimbi bazuwa omukulu ono Bitatule asobola okubanga asasula amabanja nenga bali mu kwongera kubba bubisereza mu musolo bavuwaze eggwanga tugenze mu maaso bwetute
eno message njagala egende mwenna abasajja n'abakazi abali mu diaspora n'abali eka. Nzijja nenkola program ey'Essande mbumuli mbulange Mmengo buli Sunday ku Ssabbiiti kuba basisobodde kujja ne baga sigenda kujja. Mwali mukitegeddeko nti obuvo n'obuddo bw'akabinja k'abatuusi kabinja bubinja k'abantu akazize kawamba ensi nga kazitufutubbalamu era nga ne bakasanga obukulembeze obw'ennono kabusaanyaawo ko ne keeyimirizaawo. Abatuusi bano ensibuko yaabwe entuufu eva mu Ethiopia nejjange etalantuka neyingira amawanga galiraanyaawo ne Congo neyingira Rwanda nesangayo Abahutu n'Abatwa ne babagezaako bayingira nakati bafuga. Mu myaka emikadde nnyo Rwanda yali efugibwa obwakabaka. Naye abatuusi bano batandika okulwanyisa obwakabaka bwonna obwali mu Rwanda era ne babusaanyaawo. Era n'abakulembeze ab'ennono abali basigaddewo abadduka abawanganka be tuyita ba princes ne ba prince abali badduka mu mawanga ag'enjawulo balumbibwa ne baweebwa obutwa ne bafa eyo generation erizasaanawo obwakabaka bw'Olwanda ne bufa ne buggwaawo naye nga bwaliyo kana kabinja kabatuusi nga kakikola. Bwe nzija n'enkola video resane mbumuli mbulange Mmengo mba mbagula maaso mana penalty yoseriti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi yomu ku kabinja kali akalwanyisa obukulembeze obw'ennono mu Rwanda n'abusaanyaawo. Mana penalty kennyini yali mu kulwanyisa obwakabaka bwa Buganda obusaanyaawo ng'akosa Banyarwanda banne abayita amanya g'Ekiganda. N'owulira omusajja omukulu ng'anenya Lumbuye okwogera ku nsonga za Buganda naye nga tasobola kumanya nzoogerako mu kkowe ki era lwaki nzoogerako kanjala bategeeza. Rwanda nga tennafuna bukulembeze buno bwe tuyita obwa gavumenti. Rwanda yalina abakulembeze bayo ab'ennono era akabinja k'abatuusi kano kaasaanya obwakabaka buno nga kakozesa abo bennyini abali mu bwakabaka okulwanyisa bakabaka abo ne babasaanyaawo n'obbalumba kwaba baali basenguse n'obalumba gye baali baddukidde ne battirayo n'okutuusa olwaleero nti obwakabaka bwasaanawo tebuliiwo. Ekikolwa kye kimu mana penalty yoseriti bahabula otabasira mutano wa Kalekezi kyali mu kkola okusaanyaawo obwakabaka bwonna obuli mu Uganda naye nga obukulu bwayagala mwe muli obwakabaka bwa Buganda obwo yabusensera abulimu nze ngezaako okulwana Abaganda abala. Mwe muli obwakabaka bwa Bunyoro musajja wattu nga lwakesa lwa balali nga kko ya Matamiivu bwe tugenda kuwa Lwenzululu obwo bo yabutuula n'abufuuyira n'obufuuyira dduumu ne buzikira. Ne tugenda ku Bwattoolo yalina ekisumuluzo kyawe yamanya ki ekinaakolebwa ki ekitaakolebwe. Obwabusoga yabufudde luddo kyakuzanyirako kubanga kati yamanya program ki zaatwalayo n'ezitali ntuufu. Kati bw'oddaawo n'obuuza lwaki njogera ensonga zino kubanga nsinzira mu byafaayo nti abasajja baserwajja okoota okusinga bannyinimu entanda baba bavadda nga bo balina kulwanyisa bwakabaka okujja ofuga nti basanga obwakabaka kiba kizibu nnyo mana penalty ne gurupu ye okutwala ensi ze baba baagala. Sooka weebuuze obwakabaka Buganda tebusula mu nnyumba mana penalty mwali kubanga ennyumba gyasembayo okubeeramu. Lwaki alwanyisa okujja obwakabaka bwa Buganda okujja obwa Lwenzululu okujja obwa Bunyoro okujja obwakabaka bwa Buganda okutta Ssaabasajja Kabaka Ronald Mulondo by'okubiri ng'ate era akozesa Baganda era Abaganda bennyini bali mu kuvuma Baganda bannaabwe Baganda bennyini bali mu kulya Baganda bannaabwe olukwe so mukulu mana penalty nga nabo gisimufungize. Mukwano gwo wasaanya kalooli gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaje gw'okozesa okujja obwakabaka bwa Buganda namulaalise ebikola byonna byali mu kukola mbiraba naye nakugambye okujjako nga mumaze kunzita ekitasoboka temugenda kusanya obwakabaka bwa Buganda. Musajja atuwa Bunyoro yayiika Windows ne mumuleta kyagina ntegezeddwako nti bwakusanga mu kolido n'akubuuza ne weetoola mu boddodamu n'omufeesinga gaddamu ng'akubuuza ng'omuganda kubuuza ddanga nti nze sinda kulabako kati yembeera gye baagala bonna babasangula obwongo nga bakozesa obuto bw'enjawulo. Kati goba tonategeera nti oli musajja Muganda olina okulwanya obwakabaka bwo n'eggwanga lisigalewo ogira ovuma Lumbuye teeka ebirowoozo bye ku Lumbuye nga weerabidde nti n'obwakabaka ono mana penalty gyasibuka ye kennyini mana penalty n'akabinja kaabwe bennyini basaanye obwakabaka bwabwe kati wali obukulembeze bw'abatuusi. Mukiwulire bulungi so nno mutegeere bulungi nnyo lwaki nkola programs ezo lwaki njogera ku Buganda lwaki njogera ku Bunyoro njogera ku Busoga njogera no ku bwa Lwenzululu kubanga n'obwa ankole gye buli nga ne kabaka Banyankole essaazi nali mu dduka musajja tulwakesa lwa balali nga nko ya Mutamiivu kubanga naye mana penalty yayagala bw'amala okuva ku bukulembeze buno bwaliko bw'ekipatira afuuke kabaka wa Banyankole kisajja kusoboka. N'ekisinga okunvunaanya kwe kuba nti nasobola okwawula amenvu mu mbidde nti muno mwalimu embidde ezaali zesibye mu Banyankole n'enzaawulamu. Bw'oba oyagala okwawula embidde mu menvu ddira mana penalty omuteeke wali
omulete n'omunyankolo ligino batandika okwogera olunyankolo ojja kutegeera nti mana penalty musajja mutuusi munyarwanda n'omunyankolo ligino waali bantu babiri banjawulo kati mukulu mana penalty nga tonnategeeza nsi yonna bigendulwa bibbi tujja ku exposing at the extent nga bwe twakwawula mu menvu ne tulaga nti gw'olimbidde kyekitugenda okukola okukwawula mu bantu bonna bategeere ebigendulwa bibituufu kati gwakyali wano agawumbidde ng'okyasagambiza ng'akimezezza okw'omusana ne mana penalty simanyi muli obusente mukola ki ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka mujja kitegeera kati nga mwagala okutegeera ku Sande nabagamba nti ku wiiki ewedde nabagamba Obuganda wali butegese empira gy'ebika mu bitundu by'Ekkooki okusunsulamu abanaasobola okujja okubanga bakola ki basaba empira gy'amasaza mu Buganda wali omuggo Ekkooki naye nga mana penalty ono yakozesa oyo Ssaabakooki okulumba abantu ba Kabaka kubanga tukimanyi nti obwakabaka eyita Kabaka wa Kkooki alina n'entebe mu bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka mu Buganda buli mwogo Kkooki ssaza oba twalira Buganda eri yakkiriziganyako mu ndagaano olunaku lwa jjo mwana w'emigo nga givuga era penalty ono nga yali mu control yasindika abantu bakuba basajja ba Kabaka n'abakazi ba Kabaka emigo mwagiwulidde oba video nzinako wano nzibalage katono kubanga sina budde mu information na nyingi nnyo nenga njagadde bategeeza ebikola bya mana penalty byonna bitegere bulungi nnyo byakola linda kondooza kambaza nyire kano omugo mugulanga guno ye bwati bwakola kyankalanya ofuge osanye Obuganda kati bwowulira omuntu nga nenya Lumbuye okwogera ku nsonga z'Obuganda ne nebuuza ono bamana penalty ne bande bategera lunaku ki nja kuzoogerako awo no bategeeza nti obwakabaka Rwanda yalina obwakabaka bano bennyini bamana penalty n'akabinja kaabwe bebasaanyaawo obwakabaka obwo kye baagala okukola mu Uganda basanye obwakabaka balyoke bakole emirimu gyabwe nyenze maaso kati njala bawa mawulire agafa mu Kongo tukungende kugabasumba wetwogerere sawa zino olutalo v'omwango bakafungula nkete lwandibanga lutandise okuteeka ekitundu ky'amasekati ga Afrika ku bunkenke ng'eggwanga lya Kongo likooye akamanyiiro akasumagize ye yalira nga lyategedde bulungi nnyo nti akabinja k'Abanyarwanda akakulirwa mukulu Pirato wepo ne mukulu munne mana penalty Yoseti Bahurata wasali matono wakalekize nga bayita mu kibinja kyabwe ekyabayeekera ekya M23 babadde batutte ebbanga bali mu kutawaanya eggwanga lya Kongo kutta abantu n'okuba ebyobugaggali mu Kongo nga beefubutika nti banoonya bantu babayeekera nsi zaabwe kumbe omukulu ono gwe tuyita Kisekedi omukulu akulembera eggwanga lya Kongo yali abatunuliza kyamulinga essalambwa ery'enserega nti bano abavuka balowooza nsaaga mukulu Kisekedi yatwala obuvunaanyizibwa n'atendeka amagye ge bulungi ag'ekyama nga mana penalty ne Pirato tebamanye era yagenze okukya ng'omukulu ono Kisekedi afunye ensi ezimuddaka waggulu nga zimuwa obuyambi emmundu n'abasirikale okwenganga Pirato abasirikale ba Pirato n'okwenganga mana penalty Yoseti Bahurata abasirikale n'akaliza n'abasirikale ngira zitandise okuvuga otwogerera ne tuwesabire nnyo olutalo luno luleme kusiikuka kutuuka eno waffe naye nga tetwandisabye nnyo nti ebiyiika bye tusinga okwagala era mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda oligino abagenda mu lutalo lw'e Kongo bwe mulaba nga gitandise okuwunya mumukwate bukwasi migemera wala nga mugitunuza eno naffe kennyini we tuneegaganira okuva mu tulo tusobole obbayambako so temumala budde eri bwe mulya ng'emberenge ziwunya musaanukule busaanukuzi ng'emberenge muzino ffe tulina kyayi waffe n'omujaja kweguli naffe tunaawulirako engalabi nga zivuga kwe tunaasitukira kubanga twetaaga tuni naffe tutandika okukola so mbategeezezaako olutalo oluli e Kongo olutandise okusituka mwandiwuliranga Pirato ne mukulu w'emmana penalty eyabawulo esiridde kubanga Kongo yagambye ekoye ejjoogo eyagala kutandika kulaga basajja bano yensonga lwaki kati essaawa zino mu ggwanga lya Kongo kasita weeyogeza oba ne bakutegeeza nti osibuka eri wa Pirato oba wammana penalty ng'ate bakumanyi nti oli mutuusi munnange owawunyira ziizi emiggo givuga n'okwokya ebipiira ne bakwokya kubanga abasajja bakowunyo bakoye ejjoogo lya mmana penalty n'akabinja ke era nga otwogerera omuntu yenna yeeyita nti ava mu ggwanga eryo ery'omulirwano era ng'amanyi ku mmana penalty wepo ne Pirato egikukubwa bakuba gy'akatale egisigaddewo n'ogyota bwosi buliro alright kangende ku mboozi eddako alright kati wano mbadde njagala muntangire abalokole mwenna abali mu Uganda ntandise bwenti omanyi tugamba nti okalya ddaka ddadda envunyu ogirira mu katiko wapone kusanga mu coffin gy'oba ofiiridde
abalokole mu ndabale mu Uganda mukama yebazibwe fenno tetubayinaako buzibu naddala abo abakyali ku mulamwa newankubadde Yoseri tibabula tabasira mutano wakati nsira leta muzezedde mana penalty akola nnyo kyamaanyi buli mumufulo musiru okuba nti amukolera netukimanyi nti basajja bakatonda abamu ebintu bino tembiriimu naye nga muli birimu wabutaagaane nga wetwogerera essaawa zino mana penalty Yoseri tibabula tabasira mutano wakati nsira leta muzezedde nsanga bisibe ali mu lukwe olw'okwagala okugjawo basajja ba Katonda ng'abajjawo asobole okweddiza ebintu byabwe sinakindi abo balinamu emigabo baba balinamu ensimbi n'abajjewo asobole okweddiza ebintu bye bino mbyogera nga nsinziira ku information yange ntegeezeddwako nti abasumba abamu mulina omukono oba mulinamu ensimbi za mana penalty ze yabawa naye abamu temuyinaamu naye nga mwafuna ensimbi okukola amakyaki gano mana penalty abaagala nga muli bafu kubanga wemwateeka amakyaki wafuuse kyattunzi wafuuse golodi abaagala nga bafu kati njala tandikira ku mukyalo ono gubayita Pastor Emerida Namutebikula. Pastor Emerida Namutebikula mujjukira bulungi nnyo ndi bwe yatandika obuweereza bwe obw'okusumba endiga yabutandikira ano ku nfudu ewa Kisingiri Emmengo. Munnange omukyalo ono yayitiikirira nnyo era ng'akola ebyamagero. Waliwo yava ne yeefunira eddenzi lye bayitanga Pastor Kula essajja essaawa zino baami nga Pastor Kula mugenzi. Pastor Kula nazimba Emerida Namutebi n'okumutegeerera kubanga mukyanda Namutebi ebitabo byo biri awo bimusobosa okubeerawo mu bulamu bwe naye nga yeetaaga omusajja asobole omubeerawo mu bulamu obw'okumulabirira n'okumutegeeza kyalina okukola. Munnange ndowooza omukyalo ono oba yayinamukko ku mukono gwa gavumenti omutonotono munnange ng'asuumukamu ng'avaawo Emmengo nga yeyongerayo yagenda okuzimba kanisa ye n'azimba kanisa vo mwange nene enzibu bwe baatuuka mu biseera ebyokuba nti kanisa egaziye ekuze kyesaagala confirming nti balinamu omukono gwa gavumenti n'okusinda ku information ginafunye naye kennyini bamwetaaga mufu state yayagala okutwala ebintu bya Namutebi olw'ensonga tebayinza okuba bayinza okuba nti balinamu omukono mu ssente ze oba nga baagala mujjako bintu bye olw'okuba nti ekitundu yazimba kanisa kikuza ate nga ne kanisa nnene ng'aliwo missionary bweti Yoseri olw'okuba nti yasensera amasinzizo amasomero bizinensi na buli kimu kyonna ayagala buli bizinensi buli kimu kibeeremu musajja munyarwanda oba mukazi munyarwanda naye nga abantu obeetadde mu kkowe okuba nti bannayuganda nga n'amanya balina ga Kiganda kati ye kyayagala amasomero gonna gannansangwa mu Buganda mu Ntebe Mukono Kampala Wakiso abasajja bagokulya basinga obungi bonna banyarwanda naye nga amanya balina ga Kiganda Oluganda balwogera bulungi nnyo mukitegedde bulungi kati n'abasinzizo gana gasinga obungi ekereziya yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be Church of Uganda yagikuba mu debituli ayinamu abanyarwanda be ekkanisa ewangala neramula wantu wonna gye tuyita yaba Seventh Day yagikuba mu debituli tugenze ku Orthodox ekiri ekifumba mutoko n'amadeeni amalala ola n'embasamize yatuukayo mana penalty onookomawo munnange tulinze ya sitaani tonnagikola olaba n'embasamize mana penalty yatuukayo n'ateeka ebiwongole bye bibiri okuli ono Silvia Namutebi Mukandoni n'aleeta na Noli simanyi kulannama ne Bawe Kabona Juma abano bayitanga bafena abateeka mu ddiini y'obufere n'abateeka babeera awo kuwunda empewo za Buganda oyo gwe bayita mana penalty senior original lukwata ntandise olugero luno munnange omukyalo bamala okusumukamu n'akola ekkenisa lino munnange Yoseri tibahabulwa mana penalty n'akabinja kak'abanyarwanda baagala okutwala ebintu bya Emerida Namutebi batandika bakyala bayagala nnyo okutwala ebintu bye nga tategedde naye nga mukulu ono mugenzi gwe tuyita omugenzi Kula yali ategerera Namutebi nga yambalira ensimbi yamuwa programu yambulira na buli kimu ng'omukyalo ono era batambula bulungi state okufuna Namutebi yalina kukola ki state okufuna Namutebi yalina okutta Kula era nga Kula yababuta abasajja ba SFC ne bamugjawo nkiddamu state okufuna Namutebi yasooka kutta Pastor Kula era yafa musajja atu ne muttaka yaggwamu Pastor Kula bamugjawo Namutebi n'asigala mu bbanga era ndowooza mwawuliramu okuyuuga mu kkanisa ye bulungi nnyo ng'olwo batandise omutambulirako mbala ne bagezaako omutega obutwa emirundi egisukkamu ebiri mu mmotoka ye n'abonekebwa Obakano n'amuyamba n'amulabisa n'amugamba nti waliwo ekikyamu ekikuliko n'afuna omuzira kisa eyamukubira essimu n'amugamba nti attempt tebakakolako ebbiri muganda bagenda kutta tirobinyiike mu nsuwa odduke Pastor Emerida Namutebi ng'akaana k'omusota akagezigezi bwe yamala okufuna information n'agikonfaminga n'abiyika mu nsuwa n'agenda mu ggwanga lya Amerika nakati gyali gyesuubira nti anaavaayo akomewo bw'obanga wadduka ng'oli mu Amerika n'ogeza okudda e Uganda okumyawo engalabi
nawe basime nkubulidde namutebi naye bwoka stoko myangala byo nogiza mu Uganda nkubulidde kubanga bakwagala oli mufu ebintu byawe yagala byonna tugenze maaso tugenze ku musumba ayitibwa Kiganda omusumba Kiganda nnono asangibwa mu bitundu by'omu Kisenyi ebitundu by'omu Kisenyi bino obamba tegeze side ki abamanyi obulungi mu Kisenyi kasitotuuka ku kabotuuka ku ddwaliro State Council ery'omu Kisenyi eno waggulu ng'okimba kivuva ku lubiri okkirira ngadda ku Nabagira Primary School gye basaanya kati bw'otuuka mu junction ya waliwo akaliro ke bayita akamadoola mu Basumaali kati bw'ova amadoola n'okimbakimba nga kkirira na kivuvo otambulako meters 10 n'oweta n'odda ate wansi gye bayita ku Mpitambi Road ewakuŋŋaanira Abasumaali bangi kati bw'otuuka ku Mpitambi Road ate toyambuka nga Demmengo oyambuka odda mu Kisenyi eno gye baali baanika amalwa oba gye batundira amalwa gye batundira ne scrap eyo Kiganda gye yateeka ekkanisa ye yatandika n'akafo katonotono naye Kiganda oluvannyuma n'agenda ng'agaziya ekkanisa eno agigula ettaka eryo oba yeyambisa ssente za state saagala confirming ekyo naye Kiganda y'omu ku basumba bateekeddwa ku hit list egenda okuttibwa era ekkanisa ye n'ebintu bye beddizibwe abasajja n'abakazi Abanyarwanda so mukulu Kiganda wonna wooli nkulabidde ebbanga ddene nnyo nga tukyali baana bato kyaki wagizimba ku luguudo lwayita Mpitambi Road kiri ekigambo ekinene ekisajja kyonna baganze siiwa ntungo ku program mulumanyi bulungi oluguudo mulumanyi bulungi nnyo mulumanyi bulungi nnyo oluguudo naye nze nduyise Mpitambi Road lulimba Basumaali wansi mbawadde junction wonna kubanze emapu y'omu Kampala ndi mu mutwe wano ne kati mbwadde simple map genda ku lubiri eri ojje ng'okkirira Siri kuwanka Chigro's Nest kuba eriddako endala ng'okkirira Basumaali okkirire ojja tuuka ku Dollar State Council buli ku Dollar State Council toyambuka ku Nabagereka ate salanga odda ku ki nga kkirira agenda mu kuguna kivu tambulako meters 10 ng'ovudde ku ddwaliro Mamadoola ate oweta ku guno omukono ogwa ddyo okkirire wansi bw'okkirira wansi ojja kusangayo omwalo omunene oluguudo bayita Mpitambi Road kati bw'otuuka ku Mpitambi Road era oyongera odda mu maaso eri abalugwa gye baanikanga amalwa era kati batunda scrap na buli kimu era ndoza n'oluguudo bayinza okuba bateekayo kolansi Abasumaali gye bawanga gye bayitayo kuki ku Mpitambi Road Kiganda ekkanisa ye gyeri era gyebeera tevangayo naye mukulu Kiganda wonna wooli engeri gy'osinza Mukama nkusaba Mukama akkingirize naye nga weebereramu kubanga baagala kujjawo n'ebintu byonna bitwale bw'oba alina musereza state sifaayo Katonda y'amanyi siri mulamuzi naye nga gw'omu abazze ku basumba abalina okugibwawo tugenze ku musumba omulala gwe bayita Kayanja wa Lubaga Miracle Center Kayanja Miracle Center abantu mwanage yatulwakyamuwogere nga tumanyi state agent nze nabagamba omulimu ogwange ng'okola Katonda y'anaamanya oba oliwo state agent gw'onoomanya oba olina ebizibu byo nsaagala kumanya Kayanja nkutadde kuladde emirundi egisukka mu ebiri naye njala kugamba ku bintu biri ogenda kufunako kimu bakuteza accident oba okutega obutwa naye ng'ajjukira oli ku ddobo ki olina ebizibu byo ng'omuntu Museveni byasinzirako okuteeka ku nninga okuba nti omukolera ndi wandiyagadde nnyo mukolera naye weegendereze nnyo kuba ebigagga byonna by'olina bwe ziba nga ssente zaava mu ndigazo nga zirimu omukono gwa Yoseeri baagala kuggyawo ebintu bye babitwale nga nabo gisimufungize so gw'omu abali ku lisiti egenda okuggibwawo remember obadde ng'okulagana omusajja ono ne mukulu wo John Sentamu ali mu ggwanga erya Bungereza nga noono naye mukozi wa Museveni naye ennaku zino tebakyali makambugu olw'ensonga takyasobola musasula ssente zeri amusasula luli so family yamwe mwetereze nga nabo gisibufungize ngenze ku musajja wa Katonda asembayo gwe bayita Pastor Chiwewesi Kyobe ono nno nga wakansanga Miracle Center Pastor Kyobe Chiwewesi amawulire gano gantuuseko ne neewuunya naye abatamanyi Pastor Chiwewesi Kyobe ono ekkanisa ye eriraanye Diddy's World oba gye muyita Wonders World abatamanyi kansanga bone mwabasinga bungi kansanga mugimanyi wali Diddy's kali boyita ku Diddy's World osobola okubanga wakisesinga ekkanisa y'omwami ne abantu mbuuza omusajja ne bintu byonna abimanya atya n'amakubu baba tutobye ne Uganda tutobye ne Uganda buli wamu tutambuddewo bw'omuyinza otulamuza tulina emirembe we are here kubanga tutambudde buli wamu tutambudde nga tukola so omwami ono y'omu ku bantu abali ku hit list mukulu Chiwewesi Kyobe gwe nannyini oba gwasumba ekkanisa ya Kansanga Miracle Center wateekeddwa ku hit list eno era nga ekigendererwa kyakuggyawo gwe
Chachiyo yedizibwe abasajja abanyarwanda nga bakozesebwa government. Nchitegeddeko nti gwe bakuvuga buvuzi, nchitegeddeko nakufumbira emmere, akufumbira bufumbizi n'abakuuma era bakuuma bukuumi. Era ntegeddeko nti oli muzibu nnyo okubuulira information n'okutegeezebwa mboyina muwaggali mangi nnyo mu butakkiriza. Naye Bibulia gy'osinza ekugamba eti nti beesiimye abo abakkiriza nga tebalabyeko. Bw'oba olina ekitabo ekyo nga kirimu essuula ekugamba nti beesiimye abakkiriza nga tebalabyeko, mukulu Kiweweesi manyi karakita zo ng'omuntu toli mwangu nnyo wa convincinga, kubanga ne family yo ntegeddeko nti ne bwe gamba ekintu you don't care, golooza oli superior mu kutegeera. Naye okutegeera si kwa buli muntu, ate n'emputtu si ze zikulembeza okutegeera kwaffe. Wabula tugamba wempaka akunamya esatu bwe mpe mala okufunga n'otukolera nti banfungudde. Njagala otandika okwetegereza abantu abajja mu kyaki ennaku zino. Ntegeezeddwako nti abeesefusi nga bataano bakutambulyako ku muntalinga endyayo n'entambula n'ensula, naye nga bano abasajja banyarwanda. Okusula bamanyi woosula, bamanyi ani akufumbira, bamanyi ani akuwa caayi, bamanyi ani driver wo na buli kimu bakimanyi, naye nga gwe omu ku bantu baagala okutagetinga ekkanisa yo bagitwale bulungi nnyo n'ebibogagga byonna babitwale, era obulamu buli mu lusuubo ng'abantu abalala. To prove this, asobola okukubira ku mukyala Imelda Namutebi akubulya story eno yabino ebintu, ajja kubuulira lwojja otegeera nti kyentegeeza nkitegeeza era information ntuufu. Nkiddamu gwawakana information eno ng'oli mulokole era ng'oli musumba ku gwe njogeddeko wano. Kubira mukyala Imelda Namutebi essimu bali mu Uganda bali mwami naye kyentegeddeko yadduka. Imelda Namutebi kkula tali mu Uganda yadduka. Bw'aba tali Texas ali Boston. Nkiddamu Imelda Namutebi kkula bw'aba tali Boston ali Texas. Gwe mu musumba gwe njogeddeko kubira omukyala eno essimu y'ekyama akubuulire ebiki ebyatuukawo luno otegeera nti engalabi yo yino gitereeza era osoma Bayibuli ng'ogitunuddemu bulungi. Manyi mmwe abantu naddala bannaddiini mulina empaka. Mugamba nze Katonda akuuma, Katonda alina ebyokukola bingi nnyo. Entalo ziri e Syria Katonda gyali, entalo ziri e Ukraine Katonda gyali. Kati gwe gwembuulira wano asobola okukwata essimu ya buyonjo ne weebereramu n'owumuza engalabi yo ojja gamba Katonda gye. Katonda naye ayine abantu baaterawo mubiri ng'amanyi nti bategedde. Bw'onoogaana okuwumuza engalabi yo, mukulu Kiweweesi Kyobe wa Kansanga Miracle Center, nawe munnange totuninyanga zo video bajja zijjayo baziplayinge. Kitegedde bulungi? Nze nkubuulidde mana penalty tatudde. Era njagala bategeeza nti abasumbano wammanga nabo bibamu ku ba agent ba Museveni abali mu makanisa ne boolya bayomba toteekayo kyabo. Muno mwe muli omukulu eyita Pastor Bujingo, omuli Serwadda, omuli ne Ssenyonga. Boogera toteekayo kigambo kyonna buli mulokole baleke. Bano omuzanyo gwe bazanya mu kanisa temujja gutegeera kubanga gwa mana penalty. Mana penalty bano bakozi ba mana penalty yabakozesa okutandika okulumba basumba abatuufu bali ku mulamwa yabakozesa era n'okuba spyingako yabakozesa. Kajjala basa banonda bugisimufungize abasumba benda budde. Please lubalembera nga n'ebiro kwotadde Katonda yamba yeyambye. Mana penalties against you era abaagala. Nenga bano mu kanisa ya Katonda wangale ya born again ba spy agent abali mu kanisa zino mwe muli Bujingo, Serwadda ne Ssenyonga ne muli abalwana ne bakola baki teri asobola bakwatako wadde okuyomba kubanga bakimanyi bakolera mukulu mana penalty nsi yaleta asanga bisibe muzeyizedde. Mutegedde bulungi? Sono mutegere kye kigenda maaso mu Uganda nga nabo gisimufungize. Tugenze maaso. Ensonga lwaki baagala batta eri bweti. Museveni akimanyi nti okutwala ebintu bina mu Uganda biteekamu abantu be abaakoze empaya y'ebulungi ng'agimazeeyo bulungi nnyo. Kye kimwagazisa okuggyawo amakanisa ne bannyinigo bonna Abaganda abalimu abatuufu. Alekemu ensoboleze ez'abanyalwa ezisobola okuddukanya amakanisa gano okutambulira ku biragiro bye. Era ng'abasinga obungi bwe munaaniriza ku basumba bano ba agent benjogeddeko. Gwe mubuuza atambule ng'Omuganda akulage bajjajja kabeera omu nkiddamu. Ku basumba bali benjogeddeko abasatu gamba omu akulage ejjajjawe ekijja kye oba akulage bajjajja babiri gye bamuzaala olujja otutegeera nti Abanyarwanda for real gye bali abatebali ku mission. Mwena bapasita Abaganda bagenda bajjawo
era nga recent abasumba badde bafa bona babadde basajja baganda kubanga neno born again church ayagala giyingiramu giteekamu basajja banyarwanda naye nga mission yeno era erimu ne muwala we oli yeyita omulokole naye ngamba otyo okatabonoga mukama yebazibe nga kitawakera kukwata jambia n'asaddaako abaana b'abantu ongamba otya mukama yebazibe era n'okubala crusade nga gwe kennyini ozaala abaana ojjamu embuto ojja kwata otya bayibuli ngati osaba katonda akuyambe simanyi biki ng'omusajja gwe bakale mu kitanda akwata abaana b'abantu n'abasalamu ensigo n'abajjamu emitima n'agitunda mbonaawo oli mulokole nno omukazi omukulu atuludde emyaka akwata bibuliya n'asoma mulimu mukama amuyambe naye nga tasobola kweyamba ye kennyini Janet gwe kennyini tosobola kweyamba naye ate mumukola ebikolo by'okutta abantu ne weebaka ne weegolola nodda mu buli n'ogamba mukama yeebazibwe singa walla ayokera ku makya mukazi gwe nga tozuukuse kubanga lweyagaliza muka kitalo lutta nnyoko kati pastor oba ye pastor patience gwe omulokole oba ye patience ndowooza omulokole oba ye patience n'ogamba mukama yeebazibwe mujjamu embuto muliga bali ku competition n'ogamba mukama yeebazibwe kitaawo alagira abantu babatte n'ogamba mukama yeebazibwe omusajja gwe bakaleyo mu buliri atunda ebiwowolo by'abaana atunda ensigo ali mu kutta bantu mukama yeebazibwe nga mwannyoko ye siri yokkiira ne weebuuza ensi etulaza luddawa mukozesa katonda okuyisa ebintu byammwe ne basajja mmwe ne bakazi mmwe mugenda kubonaabona mugenda kubonaabona naye ekikutta obudde kekinaabuta mujja kitegeera go family mana peneti mwenda mujja kubonaabona ngenze mma so namutegedde lwaki bigenda maaso mu Uganda ng'amasomero bayagayingira nayingira amakereziya nayingira emizikiti nayingira amakanisa nakozesa abantu bennyini abalimu okusipanga ku bannaabwe mujjo kitegeera nti ensi mbi eno message njagala egende mwenna abantu abali mu diaspora yoseri tibahaburo tabasira mutano wakali jensi ele times zedde nsanga bisibe mana penalty ayina ba agent bangi bemumanyine butamanyi njala tegeza bana Uganda mwenna bali ku ground bwe puna abali mu diaspora nino omusajja gobandetedde nga agent wa yoseri wa iso omwami ono ne ku kitebe kya Numpu olumu atera okujjawo era n'anyumyamu naye nga musajja wa iso bamu kubatambuza obutwa omwami bamuyita Kibotodde Kakooza ono ajja nnyo mu meetings z'abantu mu diaspora ono ne ku kitongole kya ne ku kitebe kya Numpu ajjawo era yefuula okuba nti wa opposition nenga si wa opposition musajja mukozi wa eso era gotasobola kusuubirizaako nti mukozi wa penalty wa mana penalty era nti mugabi wa butwa mu diaspora era buli muntu yenali associate nzere kuna ye nkusanga nabo gisimu fungize essimu ye blocking toddamu ku associating na musajja ono bamuyita Kibotodde Kakooza ngenda balaga ekifaananyi kye mujja kutya mulyoke mutegeere nti ensi bwe mugirowooleza yavaawo dda mana penalty ensi ayagala gisaanya obusaanya mulyoke mutegeere nti omusajja ono si munna Uganda bulungi nnyo. Alright, nze nga bulijjo mbaleetera bwiro omusajja oyo gwe mulaba ali mu suuti eya bbulu ne ttaayi ye mukulu Kibotodde Kakooza yoyo mumulabe bulungi nnyo oyo mbega wa iso atambuza obutwa mu diaspora ne ku local level bamuyita Kibotodde Kakooza from reliable sources nga ne ku kitebe kya Numpu yajjawo nga temumanyi era ndozo mula enyambala gy'ayambala ayambala smart nnyo akulowoozesa nti muntu wa bulijjo kumbe mukozi wa mana penalty mutegedde bulungi nnyo yoyo mukulu Kakooza Kibotodde eso agent mu diaspora akolaganye n'abantu bangi nnyo era mbadde mulina enteekateeka zonna ze mukola ez'enkyukakyuka nga azibaliramu mudduke emisiri nga nabo gisimufungize n'essimu zammwe muziblocking yoyo saagala mugembe simu amutegedde essimu ekiyoyo bamuyita Kakooza Kibotodde iso agent nenga nekamwoca yajjawokko omulaba bulungi nnyo kati naawe yali mu kifaananyi kino ng'oyogera n'omusajja Kibotodde Kakooza mukitegeere bulungi nnyo nti omwami ono iso agent wa eso agent akola mu diaspora n'ewaka okitegedde bulungi bamuyita Kibotodde Kakooza mubazoomingire mumanyi mwagala nnyo zoom wuuyo
sagala muge omusajja tetwamulabye omusajja atulimba ekifaananyi yuuyo mukozi wa mana peneti mule bulungi nnyo muwozaani agabuntu mu diaspora abantu bafa biki yekibotodde Kakooza state agent wa ESO atambula mu diaspora abeera mu conference zenjawulo abeera mu nuupu abeera ludda wanenga state agent manzi byange byogera nga bibiri atayagala birekeewo ayagala bikwate kubanga sirina muntu gwenkolera mawuligano gakole bana Uganda abali mu nsonga ez'okwenunula. Alright, nabagamba waliwo wano omuntu eyefudde ebbereje mu comment bamwe bambita Tichampamire si Tichampamire oyo bamuyita Segujja musomesa ku standard high zana amanya ga Mpamire omusomesa yamusomesa ye Mpamire Arthur kati Mpamire wa comedy azanyanga mu 7 nakugamba nja kwabiza bwere nekugamba weso you struggle omanyi kasajja gwe moyino obunyo obukulinga obwa ddulu nosinika obunyo obukulinga embuzi esabalavu goloza mutategeera omusajja kusomesa gwatwala amanyage kubanga Arthur Mpamire ye musomesa yakusomesa notwala amanyage era ne musomesa ne kuzana high school wali ezezana munkumanyi bulungi nnyo olira era ne theme y'okusomesa oli bwaba asomesa wanjawulo nnyo kugwe tona byosomesa kubanga n'abaana bosomesa the biggest number of the girls bakozeseza embuto bazijjamu Mpamire weewumuzeeko amanya siga gona kugamba daleka kweswaza nanyini manya amuta Arthur Mpamire amanyikidwa musajja mweru talinga gubunya bukuli obuno bipo oyina dipo zikulinga ng'onyo wa ddu n'obunyo bwosinika ng'olinga ng'embuzi esabalavu mukulu weewumuzeeko tumanyi state agent nakugamba nja kukobya nga towulira nkumanyi weewumuzeeko Eddie Mask yakusomesa yali nanyini somero Alliance model liwali ku Gulubaga Road lyabiranga byavaawo ewantikago wabiranga nawe bakusomeseza nogende makene ofuna flat degree notandika kufuka kusomesa ngali byosomesa nawe tubitegira nkumanyi bulungi nnyo era ne kusandeza hayizana zibogeno kubwa bakubuza omusomesa ngosomesa bagamba Arthur Mpamire so sigwe Mpamire you are nothing. You are dense like you are dense like your boss mana penalty mu 7. You are dense. Toyina nawe kyoli kubuza nga ifukana aba. We know you. Oli dense. But you never bakumainde oli dense ne byosomesa if it is not Arthur Mpamire the one who took the name you took from him. Nothing you atoyina kyoli na. Toyina kyoli nakanja kwabiza bwere nanyiri nyamwita Arthur Mpamire. Brown in color. Very bright guy. Musajja na mukiga musajja mulungi nnyo talinga gwe yefula oli musajja mugandi osiruwala olinga abantu bakawo mentality gwe Segujja nakugamba ne woli tambula n'obeera mbanyarwanda emyaka 10 togenda fuuka kabinja k'abanyarwanda bajja kukosa bali bakujje omukulu nkubuulira gwe Segujja eyayita Tichampamire you are nothing ne makire wafuna flat degree mu education byosomesa fu abana amanyi Arthur Mpamire ye teacher waabo basomesa nkubulidde erinnya lina siriyo you are dense okusoza ku information jenna kubanga nze nkumanyi gobo yagala kutegeera kubira nabakyala wa Guno kubira nabakyala wa kabaka bwa Rwenzururu Mpamire Arthur yamusomesa nkumanyi Arthur Mpamire gwajja kerinya mumanyi kati boda ku social media ne wepanka pamoto wali akumanyi nkumanyi you are dense kubuza bandi wa teacher obafunisa mbuta abana babandi bazijja mu standard high zani nataka kumanyi oli wano buza abantu oli musajja togenda fuka mu Nyarwanda okujja nga nawe gwo ku Banyarwanda bana befula Baganda tunwe twagala kimanya utubule open nawe oli mu Nyarwanda kubanga embwe tambula na mbwa tosobola sanga mbwa ngetambula na mbuzi it is very rare embwe tambula na mbwa temanyi kijja eno last family namwe mugenda genderamu washtegedde oli dancing buza nabagereka wa Rwenzururu yakubulira Arthur Mpamire yamusomesa ngandaba kubanga nzibanzala ku Lubaga oli banza kuserwanga Mpamire Arthur yali nangi teacher kati kudawo buza abantu mbomanyi oyina oli mukali muto wafuna na flat degree mu education n'abana bosomesa bondaba kwa singa Mpamire kuyambako wali batajasona kusomesa wali kuzana mwita Tichampamire iwe Muganda maybe you are just disguising yourself that you are Muganda ninga na uli Munyarwanda
Nanyini yamwita Akampamire. Mumanyi era ne yasomesa kuzana Alex Standard High mumanyi. Nakugamba ngenda mpula nja kukwabya nga tomanyi. Nja kukwabya. So Seguja, do you copy? Unless you are not Seguja. You're just disguising yourself that you're Muganda. Ngana uli Munyarwanda. So genda mpola mukuru. Tubamanyi. Ina ndao tubamanyi. Komuli mugosingo okutera n'okusomesa kwa kuli mu mugosingo okutera kufunisa abaana babandi imbuto ba student. Okuva ku senior 1 mpaka ku senior 6. Kubanga you are celebrity. Uzala tukimanyi. Genda mpola fe tuli bako temujja tusobola. Tubamanyi bulungi. Yo, akuba tusikanga oyo kamuleke. Let me reserve my point. Nenga kamuleke. Ni tubamanyi. Tubamanyi. Atezo guno mutogwa gujjukira buli kimu kye nali nsomye kone kirali na yeko byo nambi manyi. So Mr. Seguja, I hope you are copying this information. Uchitegede. Gira mubuze. Gwigeno mbuze St. Francis Emengo. Buza Akampamire St. Francis Emengo yatuliza yebanaki. Genda obuze mukwano gwo. The Assistant Inspector of Police. Muletero Anatole, mbuze huwa yamu, aja kubuli. Toja kudamu kunepa akida. Kugendo obuze Assistant Inspector of Police. Mukwano gwo kubanchi manyi. He was once my teacher. Anatole muletero mubuze. Aja kubuli huwa mwai. So leme kunza njira ku. Ate muleke kumanyira bantu. We are tired. Tuli bako unyo. Muza nyemiza just stating ati tunga muza tumanyi. Kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja mudduka muggwe. Kena akudda munda kunonyereze ko ne comedy ja muddu ja kuddukawo. Fetuli ba step bone buli kimuntu kimanya ko tusirika nduga abantu katubaleke bulisi. But you are nothing. You are nothing. Apart from spying on your fellow artist. Je muliko na kubacha ankara chichuka chemmanyi temuna kida chemmanyi. Abantu bako balina ebizibu. Abana abandi bali mubawala babajja mu nsigo. Ojjana otikko obunya. Buli kuwingo bakubira ddu. Kitegera. So no sigenda bamalira biseera. Okujjako bajjukiza nti mwendabe nagamba ebintu biddako njala mulize bulungi nnyo. Nabagamba nti state planning okussa wansi buli muntu yenna abadde akola business mu Buganda ng'oli munene. Bagenda kubijjiko omusolo olyoka okitegerevu omwange. Wetwogerera eno tweet yakoleddwa ngegamba bweti nti mana penalty olwokuba twamulemesa diiru y'emmwanyi mu parliament nejo yakyogeddeko ng'ali mu kwogerako eri simanye eggwanga lyoba lyawa mana penalty you are not a Ugandan, you are Rwandi. Right now you are sending your agents from Uganda Revenue Authority moving around across Uganda, putting pressure and piling more pressure on more coffee processors across Uganda. This message goes like this. Coffee processors in Greater Masaka sub-regions have been given notice by Uganda Revenue Authority inciting that each factory shall owe medium is supposed to pay a VAT of added 5 million Ugandan shillings from Yugi shillings emitwalo kumi effectively from 1st July 2022. Nkabaddiremu. Ngawe nabagamba nti ona apulaninga okunoonya ssente mu ngeri yonna esoboka kati mana penalty lw'okuba nti emmwanyi zaamudibiri teraayira zitwala. Kati yataddewo etteeka ng'ayita mu kitongole ekyababbi ekya Uganda Revenue Authority agenda atuuka ku buli byuma by'emmwanyi byonna ebiri mu Buganda ng'abagamba. Luli mbadde musasula omusolo gwa mitwalo 10 ogubakkiriza okukola omulimu ogwo. Kati okutandika ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano buli alina ekyuma ky'emmwanyi mu Buganda basookedde Masaka onosasula miliyoni 5 okukkiriza okukola omulimu ogwo. Ono katuloko mu parliament kyalemi agenda chifu mana penalty agenda funa engeri gyatandika okunyigirizamu abantu bano automatically abajje mu business abengeera era abange etteeka liri alese kubanga bwakuteekako miliyoni 5 just a coffee processor kiba kitegeeza automatically akujje mu business. Kitegeeza ki bwana agenda agamba abayina ebimu bikube mmwanyi nti bataddeko omusolo kuba ku mitwalo 10 gwa mitwalo miliyoni 5
musajja atu million 5 agenda zijjawa ngoli ayinza omuleta tata n'emwanyo gikuba namwe emitwalo y'emwanyo namwe emitwalo 15 emitwalo 2 kati sera agenda zijja esobola okukola omulimu guno kitegeeza abantu bagenda kuvaamu mu bizinesi mpolampola namwe balina amaduuka bagenda bakola kyekimu abalina ebirundo byeko bagenda bakola kyekimu abalina bizinesi zeetaba bagenda bakola kyekimu kino bagenda kibakola okwetoola Uganda yonna mujja tegeera nti bana basajja balina plan eyavuwaza abasajja n'abakazi abali mu Buganda mu business pochitegede bulungi kati gwali eyo akyagawumbidde ng'ensongira banga boyina okuba kyekiseera nno osituke bw'onoba tosituse ojja tuuka okweyaguza olujjo gy'obeera nti enjala zaakuggwako pochitegede bulungi naye nga nfundikira gye tukoma okuwa omukisa manapenenika gurupu ke okututta nga tetwerwa nako kiba kitegeeza tumuwa obugumu n'okutegeera nti atwesobolera njala kubira omulango kutakungula buli muntu yena gy'oli omuntu yenna akuleetako olusiddiiki akuleetako akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'obeera nti bwerinda ne bukya tegenda kutuuka gyeraga mutandike okunyiiga bwe munaanyiiga omunyarwanda atanywa kye tuyita retaliation ate bano be basindise okujja mu Uganda abangi tebamanyi Uganda ate tebatumanyi njagala bagamba ekigambo kimu mutegeere obuyinza bwe mu ggwanga ate musigale nga mwogera so nga nfundikira eno message njagala egende eri mana peneti yoseti babona tabasala mzano wa kalekezi by names of Lumbuye Fred, the political activist based here where I am right now. Previously, towards the end of 2021, you tried as possible to kidnap me or to kill me, but unfortunately you failed. As we speak right now, on Tuesday you had a meeting in the State House in Entebbe with your first family or last family, and you discussed the second attempt of killing me or bring me back to Uganda alive because you wanted me dead or alive. But I'm here to inform you. I've already got the information and the details of people who are involved in this mission. Please go slow, because a man whom you tried to arrest previously is not the same man whom you are trying to arrest right now. Because you yourself, you might end up in hot soup or in hot water. This is a Soviet country. There is no blame game here. Go slow. I'm not an easy subject as you think. No, I'm here to warn you. I know what you've planned, and those people are boarding tomorrow. But this is to inform you. A man whom you tried to assassinate on 3rd August last year is not the same man whom you tried to attempt to arrest or to kill as you wished last year. I'm a totally different person. If you want to prove this, please visit Google, search my name, Lumbuye Fred. You understand the person you want to kill. I'm not an easy subject, and I'm not an easy package to export back to Uganda. I'm not scared of you, and I will not get scared of anything, because I'm speaking the truth and I love my country. And I'm here to defend my kingdomship. I'm here to defend my country. And I'm here to spread the information, love and peace and unity. So if you think that I'm going to be scared of the people you are sending here, they will get to know the real me. Because you think your bogus games you are doing in Uganda, the same games which are going to be done in other countries. You've tried so many times to assassinate me, but this time around, you might face it tough with your agents. Please go slow. Don't think you're going to intimidate me. No. I decided once and for all, I love my country, and I will stay in this struggle. However much challenges I'm facing, I'm ready for each and everything. Because our brothers and sisters have been killed, others have been kidnapped in Uganda, and others are still in jail for their right. You will not silence each and every Ugandan who is in diaspora and those who are still in Uganda. You are not the last president of Uganda. And your family may end up like any other families of people who tried to suppress
their citizens. Politics is just a mere game whereby we need to use our head to discuss issues and people decide whom to vote and whom to lead them. But you, to remind you, one, you are not a Ugandan. Secondly, we didn't vote you. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So I have all rights 100% to talk about Ugandan politics and to discuss issues concerned about things which are taking place in Uganda. Many people in Uganda are suffering economically, but you are spreading a lot of money in the names of keeping safe of your family and you to stay in power by killing your opponents. But please stop this, because your time is up. You understand? Mr. Mana Peneti, your time is coming, but go slow about me and go slow about any other Ugandan who is fighting for freedom and who is yearning for change. You can't lead Ugandans for 40 years. No, it won't happen. Soon or later, you might face all the charges and plus all your cocoons who are there traumatizing Ugandans home and away. May God bless Ugandans and stay safe. I'm here to stay. May God bless Ugandans and may God bless me too. Mwera mukama bankomere.